Documents are there. You man, we are going to decide. Those ones, these are supposed to board, you board, then you shall handle this one. Sima. Where's JP? Let's move. 7718. Alianda huyo wamtwalinde mpaka. You take him. Number plate. Open. Hey. Twende. Come on, Chibanda. Yeah, you know your first school. Ya sose mwabadde wansinze nange mula mabanja mani. Owaye. Ata kunonyeza. Yes, we responded to that issue in respect of interfering with investigations. We said our client has not been involved in any criminal cases and he has no criminal record. So you cannot charge him and actually convict him that he will interfere with witnesses and investigations when you have not presented any evidence that this person has ever interfered with any of the investigations or he has been found guilty of any charges. So we maintain the fact that he is presumed innocent until he is proven guilty. By saying that you will interfere with investigations means that you have already prejudged him that is going to actually cause chaos, which is not the case. And I stated to court that when we are interviewing our clients, we talked to them and they actually said they have no intentions and they don't have the capacity to interfere with any person's business. State Abudde nategeeza nti no mwaba abamu ku balumizibwa ku bantu bakubibwa alien skin ekiringa kye omu ku bo ali critical nnyo. In fact Abudde n'agamba nti omwawobye w'okubiri ali critical nnyo. Abudde ne mulabako bana musonga ne mulabako ndala gyali. Tusabye kooti on that issue that they should grant these people bail so that they can follow up and look at the victims, their situation. We said
First of all, the happenings happened was it on Friday, so the timing is still very short to judge whether we have visited or we have not visited. So we said that actually when I was talking to the victim, said, now how do I visit someone when I'm still in custody? I can only visit this person if I'm granted temporary freedom, which is bail application, which is a bail granting bail. So you cannot run court on speculative and intentions which have not yet materialized. That's what we responded in our response, saying that you intend to to amend the charge sheet. At this time, the charge sheet before this honorable court is different. It's different from whatever intentions they have, or they may materialize, they may not materialize. So it remains speculative, and we submitted to court that court should not base on such an allegation. I have not yet known their actual names, but they were there in court. They were not introduced, and we actually didn't even get their names. Which we doubt whether they attended the court, because the state attorney had to introduce them, their names, so twagala okutegeeza abantu ennaku z'omwezi 28 n'okuna tugenda kufuna ensala ekisinga state yagambye tawakanyiza baze kweyimirira omukulu gwe bayita mu Rwanda client n'oli client omulala state yagambye tawakanyiza okutolako omuntu kati omuntu omu ku abeemirire babiri abasatu ababiri abo be batawakanyiza eri tebawakanyiza ddala eno ne bawakanya omuntu ababiri tusuubira kooti omwe baba muwakanyiza ababiri babakkiriza tusuubira ruling yonna era ne tutegeeza kooti nti its discretion esobola okusalawo kwayo okuwa bail oba obutawa bail. So leero kooti ebulidde bail application netugamba tegenda kuwa ensala yaayo ku Lwokuna. Yes, so leero tewabaddewo nsala ya kooti yetusobola okuba bamativu oba abatali bamativu baayo. Then ku musango gwasoose twategeezezza kooti nti twatuuka ku kukaanya complainant ne victim bakanyiza wamu era emisango negigibwaayo n'akola additional statement. Era tubadde tusaba kooti fayiro eyo ezingibwe. At that time we bayitidde fayiro complainant abadde tanatuuka ne bagamba kati zongezeeyo complainant watuuka tusobole okukola ki okuzinga. So kooti bulijjo okukubiriza okukonsayiringa baclient baffe era yenkola emunga mu society nti wabaawo otakkaanya tukanye ng'abantu nga emisango ne bwe giba mu kooti tusobola okudda bbali ne muteesa ne mujja ne mugonjoola okujjawo omujuzi okuteetaagisa mu kooti tuyita case backlog. Ate emisango emipya gimuguddwako tewali misango mipya gyetumanyi egyamuguddwako. tulabye ogw'ensambya nagwo bagumu gwe gumu ogwo gwe tusabye bail application gwabaddeko ne tuliyo tusabye bail application then guli omulala tutegeezezza nti fayiro egalibwe kubanga abapakizi batuuka kukukaanya. Naye ate era babadde mu kooti omulamuzi azini lawyer w'abali owa gavumenti n'agamba nti mwagambye mwatuuka ku nzikaanya naye baavudde ne bagamba temukaanyangako nabo. Twagambye enteekateeka zigenda mu maaso ziganya kubanga kooti buli kaseera tukubiriza era n'okuwa omwagaanya okusobola okuteesa ne tukkaanya ne tukonsayiringa. Enkola eno nga musaza ti wabeewo obumu mu society era tutegeeza kooti nti tuli beetegefu kuyingira mu nteesaganya n'okukkaanya tukonsayiringe. Tetugambye titukaanyiza, tugambye naye enteekateeka zitandise. Kanso Kasembayo era saidi yammwe eraze nti ebadde si nsanyufu ku muwaabi wa gavumenti nti basendika fayiro wano ku kooti naye ng'okunoonyerezebwa tekunaggwa.
ensonga eyo baludde abantu bangi stakeholders nga bagyogerako nti waliwo okuteeka kutwala fayiro ne basanctioninga nga obujulizi tebunaba kuwera ne babeera nga banoonyereza emyaka 4 5 nga remand oluvannyuma lw'emyaka 5 ne bagamba nti tewali bujulizi ate ng'omuntu olwedde amaze emyaka 5 mu kikomera. So eyo nsonga wabaddewo ba stakeholders abagifollowinga era tukubiriza parliament abateekesa enkola mu mateeka n'abakozi b'amateeka bakyuseewo mu mbeera nti omuntu ogenda omuleeta mu kooti okusanctioninga fayiro okunoonyereza kusooke kukole ki gwe naye oluusi omuntu asobola okuajuwinga ate oludda olulala kyate omuntu bw'aba muzi wa misango ba serial criminal awo esaidi eri oyagala okubeera objective oluusi omuntu akola ekikulu. So babaawo it's a policy issue sobola kimanya naye tutegeeza kooti ti engeri okunoonyereza kyagenda mu maaso ate ng'emisango mitono kooti ekisobola ogiwuliriza bagende mu maaso babawe beyi then nga bamaliriza okunoonyereza kuba balina emisango gy'okuddamu bateekateeka. Omukulu omusango omuntu omusanga akwega naye ate gwe mu kusaba ko obadde osaba kooti aweebwe beyiro asobole okwogera ne bali abaakosebwa tekyongera kakasa nti omusango yakukola Edda teesaganya waliwo enkola ey'emisango waliwo kye bayita alternative dispute resolution nga emulabye fayiro eri nti ono bw'aba yakoseddwa nga bagamba nti omuntu waffe tusobola okukola assessment ya medical bill baleese nti eno scan what something like so alternative dispute resolution ba complainants basobola tusinga era bano abasoose n'abalira era kyekisinga okuhandulinga emisango mu nsi abantu tebalina kulwanagana nti nakubyeka kamutwale mukomera awo nakoze ki ng'era eri fayiro webadde complainant yazze yagambye ye yamaliriza dda nga baba bagamba si bazaliseera bazambulwa baki ye complainant naluzinga interesting case ekibayita alternative dispute resolution ensonga esobola okuggwa singa complainant muba muli yazize naye Okay. tugenda kukola nnyo okulaba nga bacomplainant abali ne mu fayiro nga nabo tulaba nga ensonga tuzigulirira kuba ensi tebeera ya ddala ensi ebeera ya solvinga mu maaso kaawo omulamuzi wa kooti ekkulu justice Alphonse Kagamba enkola eyo ejjawo mangu emisango okuwewala obujulizi bwa kooti so olwaleero tugezezzaako okulaba nga neyo enkola tugitegeeza ku kooti era nungi nnyo okukola ng'emisango gikoma. Okay, kanso akasembayo engeri bakirayant bo gye batwaliddwamu tulabyeko militale kiri mu mateeka ate ekirala kigambibwa nti balabika bawambiddwa kubanga tulabye poliisi tetutegedde kikulu baba batutte ku poliisi baba batutte eruzira kubanga baba remandinze nebagamba babazeeyo eruzira paka ku Lwokuna. So tetunaba kumanya babatutte ku poliisi kubanga babatutte babadde mu byambalo bya uniform ya poliisi tosobola kugamba nti bawambibwa ate nga batwalibwa mu mateeka. Kooti eragidde nti babazeeyo eruzira kubanga babazizaayo eruzira ndowooza babazizaayo kubanga bababuddeko emisango emirala tujja kitegeera nakyo tukihandulire. So right now tetumanyi kozi poliisi oba esobola okuvaayo n'ekinyonyola kubanga abalala batwalibwa aba prisons ne bagenda n'abalala naye kati bano baba batutte before that. So tetutegedde baba batutte ku poliisi baba batutte eruzira naye kooti yeragidde tibatwalibwa eruzira tujja kukitegeera tujja kukola kola yes kuliza baasi ey'okuvaawo kibadde kyekisoboka eno generation eno eyaffe tulaba emitwe twagikozesa anti tuli banyiivu abadde tesobola muggyawo kigambe nti ebyokulinda bibadde bizeemu ffe tubadde tukomyewo nga tunonye muntu waffe ate tumwagala bajja kumutuwa faka tugenda bawasalesere tugenda munona bunonyi luzira kati webituuse tugenda munona bunonyi luzira ate museka Wae nange ne bannoonya mujja kunkwatisa